Bw'atyo omukono gwange Tegera ekwe n'obulimba bwa Setaani bw'obeera nange nafuna emirembe atakulanga n'essanyu lingi. Kwata omukono gwange mulwadde nga nzirikanga sisamuka nnyo. Onsomosa omugga gw'okufa kwange ontuuse gy'oli lwa ssaddaaka yo. Katonda kitaffe omulungi, tukwebaza nnyo olw'ekiseera kino ky'otuwadde okujja mu maaso go okusinza erinnya lyo era n'okulitendereza. Taata, nga bwe tuyimbye okwate omukono gwaffe kubanga ffe tuli banafu, gwe w'amaanyi waffe. Taata omulungi, yogera nange njogere n'abantu bo, erinnya lyo ligulumizibwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Abooluganda, Mukama yeebazibwe, mwebale kufuba. N'abatwegasseeko tusanyusa okubalaba. Mukama yeebazibwe. Tuli mu kitabo eky'omubuulizi. Naye twebaza Katonda olw'ebitabo eby'enjawulo. Twebaza Katonda olw'ebitabo eby'enjawulo kuba twebuuza singa si kuva bitabo bino nga Mukama bwe yalungamya omuweereza waffe, oba bino twali bisomye ddi ne tubitegeera, kubanga oyinza okusoma n'obiyitako buyisi nga totegedde bulungi, naye bwe tufuna okunnyonnyolebwa okw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo tweyongera okutegeera. Kale twebaza nnyo Katonda. Olwaleero okusinziira ku mubuulizi ono essuula 2, tusomye essuula 2 linnyiriri 18 mpaka ku 26. Naye nga bwe tuvudde eri emabega tuzze tulaba nga omubuulizi ono atulaga nti byonna byonna butaliimu, buli watuuka n'akoona ku butaliimu, buli kimu n'akoona ku butaliimu. Nange kyenvudde ŋŋamba obanga bwonna butaliimu, ekiwummulo kyaffe kye kiruwa? Tulabye nga Sulemaani buli wamu abwogerako, obugagga bwonna butaliimu, ebinyumu butaliimu, ate abantu nga mwe balowooza nti mwe balina okusanyukira. Omuntu bw'obeera omugagga oyinza okulowooza nti essanyu lyo liweddeyo. Sulemaani yaliko omugagga, yali omwenge yagunywa, alabika yagunywa, abakyala yabaagala, naye era yawunzika byonna ng'alaba butaliimu. Kaakati obanga byonna byonna butaliimu, kaakati okuwummula kwaffe kuli ludda wa? Yalowooza ku by'obugagga bye yakola, n'alowooza gw'agenda okubirekera, n'alabira ddala nga kugamba ndowooza yasula nga yeeraliikirira, naye era Mukama n'amusaasira, ndowooza n'amulaga n'amubikula n'amugamba obwo bwonna butaliimu. Bwe tubeera mu nsi muno tulina okumanya nti tulina okugivaako. Tukole bye tukola nga tumanyi nti tulina okukola ki? Okuvaako, tetugenda kubeerako. Ne bw'onooba mugagga otya, obugagga tebugaba bulamu. Ne bw'onaaba wa ffujjo otya, effujjo terigaba bulamu. Waliwo omubbi eyafa, simanyi baamuyitanga, naye nga bw'ayagala okukubba, oba oyagala oba toyagala ateekwa okukola ki? Naye era byonna byali butaliimu, kubanga naye yamala n'akola ki? Naye yamala n'afa. Era obubbi bwe yabukolamu ebintu bingi nnyo, mayumba biki, naye nga sitole ye bwe nagiwulira yava eyo mu kyalo baamugoba nga balowooza nti mubbi, naye ekiseera ekyo yali tannatandika kubba. Bw'atuuka eno eyamwaniriza yali mubbi, naye nga omubbi oyo ng'asiika capati n'akimuyingizamu n'agamba ate oba baŋŋamba dda ndi mubbi, leka ntandikire wano. N'afunamu ebintu bingi, naye era okukkakkana, era yafa n'abireka, era bonna by'olaba nti butokola ki? Butaliimu. Tubeera mu nsi muno n'otulugunya banne, ebyo bintu by'abaana bange, ebyo bintu biki, kwegamba buli omu n'oyagala okwakkula kino, n'oyagala okwakkula kiri, ng'olowooza nti otegekera abaana. Naye oba tonnaba na kufa, abaana ne batandika bo bennyini okutulugunya ggwe.
nga baagala obaviire mangu kubanga naawe otulugunyiza abalala. Akakompe naawe kakole ki? Kalegeko nga tonnaba na kukola ki? Kuvaawo. Abaana ne batandika okwesikambula ne baagala okukutta lwa bintu byo, naye ng'ate naawe olina b'otulugunyiza obeere bulungi, n'abaana bo bakole ki? Babeere bulungi, naye bakutulugunyiza nga tonnaba na kuvaawo. Kitegeeza biri byonna byonna by'obadde oteganira bwonna butaliimu. Abaana bakuteganya, osula teweebase na kwebaka kubanga obafaako nnyo, kwegamba n'olaba nga byonna butaliimu. Ekifo ky'okuwummula nti nyaze bannange abantu bange babeere bulungi, ate batandise okutulugunya, kitegeeza togenda kubeera bulungi. Bwe tulaba wano ku lunyiriri olw'18, awo n'enkyawa okutegana kwange kwonna kwe nategana wansi w'enjuba, kubanga kiŋŋwanirira okulekera omusajja alinziririra, era ani amanyi obanga aliba mugezigezi oba musirusiru. Oteganye gwe ng'olowooza oli mugezi, naye gw'ogenda okulekera ebyo ebintu ng'oteganye nnyo, tomanyi magezi ge bw'okola ki? Bwe genkana. Oteganye naye oteganidde omusirusiru agenda okusaanyaawo buli kintu kyo kyonna ky'oteganidde. Kaakati ebyo byonna butaliimu. Ekiwummulo kyaffe nga abasomye ku mubuulizi ono abategedde Katonda, ekiwummulo kyaffe kye kiruwa? Ekiwummulo kyaffe kukola bye tukoze naye nga tubikolera mu layini ya Mukama. Ne bw'onaategana okwenkanawa nga toliimu magezi ga Katonda, ebyo byonna okolera bwereere. Waliwo oluyimba luno olunsanyusa olw'324. Oluyimba nakola nnyo naye saagasibwa. Saalongo 334. Tuyimbemu. Nakola nnyo naye saagasibwa, nafuba naye sawummula. Yesu kaakano ampadde ekisa kye, ampumuzizza mu mikono gye, gy'ali gye njagala okutuukayo, nze ndiwuwe naye wange ddala. Omusajja yakola nnyo naye teyagasibwa. Yeetunuuliranga by'akoze, abadde alowooza bimala, n'alowooza nti okutegana kwe magoba, naye agenza okwefumiitiriza nga yakola nnyo naye teyagasibwa. Agenda okulaba nga Yesu kaakano ampadde ekisa kye. Ekitegeeza mu kisa biri tebimugasizza, naye ekisa Katonda Yesu kyamuwadde. Yesu kaakano ampadde ekisa kye, ekyo alaba ate kati kye kiwummulo kye. Kati banaye tukole nga tumanyi nti ebyo byonna tubikola tulugunya munno naye ng'okimanyi nti byonna butakola ki? Butaliimu. Gwe bintu bya banno manya nti butaliimu. Ono omusajja ebinyumu byonna butaliimu. Gwe genda onyumirwe oleme okwesiba Katonda, naye era ojja kukkakkana nga butaliimu. Waliwo bano abagenda simanyi boat cruise, yatta abantu naye era abantu bakyagenda. Embu baleese n'amaato amapya kwe bagenda obbikolera, naye nga abantu twali tulowooza nti abantu ekyo tebalikiddamu, kubanga abantu basanyukira kuli ne banywa omwenge ne bakola empisa zonna z'omanyi zonna ze balowooza nti zibasanyusa, ze balowooza nti zisanyusa. Bugwenyufu oba ndowooza bugwenyufu, naye bakola ebintu nga balowooza nti ki? Nga balowooza nti bamaze, naye byonna butaliimu. Ono bw'atugambye nti butaliimu. Ku lunyiriri olwo olwa20, kyenava nkyuka omutima gwange ne guggwaamu essuubi ery'okutegana kwonna kwe nategana wansi w'enjuba. Olaba bw'olaba nti byonna bye nteganye wansi w'enjuba bwonna butaliimu, kubanga olabye nga tebirina kye bigenda kukugasa.
tebiina kye bigenda kukugasa. Banaye ogenda n'olaba omwami, kangeze ku baami kubanga abakyala si be bawasa. Omwami agenda n'awasa omukyala ng'amanyi nti amugye mu famire ya wansi, n'amuwasa n'amutwala naye ng'amanyi gy'amugye, naye n'atuuka eyo n'atulugunya omwana w'abandi okukamala. Gwe nakujja singa saakuyamba kukuleeta wano, bino waali bijjeewa, mwaliriddeko ku dayiningi, kuba waliwo gwe nawuliranga omukyala bwe kutuuka okulya ng'amugamba tuula wali wansi kubanga ewammwe mwatuulanga wansi. Kitegeeza bba abaatuulanga ku dayiningi yalina okukola ki? Okutuulako ku dayiningi. Lwaki otulugunya munno okutuuka? Tobimulangira, naye kola obulungi kubanga wamujja wala, muyigirize byonna, mugambe nedda. Ebyuma by'oku mmeeza babikwata bwe bati, ekifo ky'okumulangira kubanga byonna yadde obirina ojja kubireka ate era butaliimu. Ate era ekiseera kiyinza okutuuka nga yaliwo yagenda okukubeererawo, ye mukyala we yalina okukubeererawo, gweolina okugamba kati ndi bubi, kati kiki, kati kiki. Naye bw'oba wamutulugunyiza mu ntulugunyo eyo, twala amazzi, gwe tomanyi nti abakazi basiba amazzi ne bagateeka mu kinaabiro, kola bw'oti, kola bw'oti. Ogenda okutuuka okumwetaaga nga mukoowu, nga ye awulira takyakola ki? Takyakwetaaga. Tukole ebyo byonna naye nga tumanyi nti waliyo ekisinga byonna. Katonda yasinga byonna, Katonda yasinga okuwummuza. Katonda ye byonna mu byonna. Ne bwe tunaabeera n'ebintu ebyenkanawa, ne bwe tunaabijja ku bannaffe, ne bwe tunaakola ki, byonna byonna butaliimu. Zabbuli ey'ekikumi-mu-abiri-mu-omusanvu ku lunyiriri olwo olusooka. Egamba eti Mukama bw'atazimba nnyumba, abazimba bazimbira bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga, omukuumi atunuulira bwereere. Kaakati gwe ebintu bw'otaateekemu Mukama, n'ozimba amayumba go n'olowooza nti anze amaanyi gange gankoledde, nina okubeera obulungi kubanga nateekamu amaanyi. Mukama bw'atazimba nnyumba, abazimba bazimbira bwereere. Ebyo byonna bigenda kubeera byonna butaliimu. Obwo bwonna butaliimu. Kola buli kyokola. Wano Mukama yagamba kuzimba nnyumba, naye tunula mu bizinensi zo z'okola, otaddemu Mukama. Tunuulira buli kyokola. Banneyiba mwewulira mutya ne banneyiba? Enkolagana yammwe etya ne banneyiba? Omulabanga kasasiro kubanga gwe oli waggulu we kiki? Ebyo byonna byonna tukkakkana nga butaliimu. Ono omusajja Sulemaani buli kimu yakiraba, naye okuva gye twakava okusoma yonna tumulaba ng'agamba obwo bwonna butaliimu, obwo bwonna butaliimu, ate nga yalina buli kimu. Kaakati wano waliwo ayina ebingi okusinga Sulemaani. Tewali alina bintu bingi kutuuka ku bya Sulemaani, naye yawunzika agamba ebyo byonna butaliimu. Kati tutunuulire ebintu bino nga tulaba nti buli kimu kye tukola tubeere bakkakkamu. Ekyo kituyigiriza okukkakkana, obeere mukkakkamu. Yadde oyina bingi beera mukkakkamu, toyina kyovaako. Naye olw'okuba waliwo eyo mpulira waliwo omukyala gwe njagala okwogerako naye neyiba waffe eyo ku mulimu akola ebintu n'ogamba yii bannange, ate nga tulabye ku bagagga naye ate ono ng'asusse, n'akulula obugatto n'abayitako naddeeri n'akola eti muleete ku bbiya awo abafa bafe mukole nti, ngamba yii bannange ono. Era bwe twasoma gundi ono bwe twasoma ku mubuulizi ono neŋŋamba yii naye ono simanyi ddiini gy'asoma naye byonna butaliimu. N'avuma abaana ebigambo ebinene kwegamba akola ebintu ebisasamaza, naye Sulemaani yalina ebintu. Sulemaani yalina obugagga, Sulemaani yakyakala, Sulemaani yakola buli kyonna ky'ayagala, naye era yasanga nga byonna bukola ki? Butaliimu. Naye tukole nga ebyo byonna tubimanye nga nti butaliimu mu maaso ga Katonda ne mu maaso gaffe. Tulituuka okumwagala lugambe Mukama sembera gye ndi, ng'ate okoze butaliimu, ate ogenda okijjukira oba oli awo n'obudde nga bweddeyo. Kati era omubuulizi oyo essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 22 atuuseewo atusomerewo.
we tubadde awo wennyini we tuli era kubanga omuntu afuna ki olw'okutegana kwe kwonna olw'okufuba kw'omutima gwe kwategana wansi w'enjuba kubanga ennaku ze zonna buyinike bwereere n'okufuba kwe kunakuwala weewaawo ne mu kiro omutima gwe tegubaako bwe guwummula era n'ekyo butaliimu ate nyongera nako toyongera nako bannaye n'obeera n'ebintu naye n'ekiro n'otawummula n'obeera n'obugagga bwe wanyaga ku banno bwe wakola otya naye era n'ekiro n'otowummula ekiro teweebaka osula osasamadde osula omutima gujagaladde bikugasa ki kola ebirungi nga ne bw'onaaba weebase ojja kugamba leka mpummule naye bw'oba ng'olina kye wakoze ekikyamu oba kati muwulira kibba ttaka n'okeera ku makya n'okasuka omukadde ku nsiko gwe obeera awagazi ate ng'ogenda kubireka bannaye era bwe weebaka muli nze ndowooza era omutima gwo gugamba yi bambi akakadde kali ke nalesisudde wali oba kakira olaba bw'ozuukuka ekifo ky'okwebaka mukama yatugamba kuwummula ekiro ate gwe oli kulowooza akakadde ke wakasuse kati lwaki tewakaleseewo ate wategedde nakakadde lwaki tewakaleseewo kuba sawa yonna kavaawo gwe n'okola by'oyagala banno beebase gwe oli mu kulowooza bya bugagga banno bawummudde ekifo ekiro ky'okuzuukuka oba otendereze katonda ate gwe olowooza birala nnyo bannange ebyo byonna bitaliimu ebikolwa by'amatumu essuula 17 olunyiriri olwa 28 lugamba lutya essuula 17 olunyiriri lwa 28 omusomi wange ng'oludde 17 lunyiriri 28 lugamba nti yakola okuva 28 kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo era ng'abamu ab'ewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye kakati kiki kyetwogera ku bubwe oba nina oba sirina ku bubwe tutambula tubeerawo era tuba baki oba gwe olina bingi nnyo nga nze nina bitono naye bwe mbeera ku bubwe nze nja kutambula oba gwegamba gwoba ofaanana otya oba oyimirira wali ne bajja nga bakuwujja nze ntambula butambuzi nga noga kati alaba bampujja ate ye lwaki sitazze kumpujja naye nze ku bubwe nze ali ku bubwe ntambula mbeerawo era ndi mulamu kubanga gwe oyinza n'okuba nga olina kyojja n'okulowooza essaawa eyo puresha zikkuba eri naye nze olw'okuba nga ndi ku bubwe sikyalina kye ndowooza kigenda kunkuba puresha kubanga bwe nkirowoozaako nga mugamba mukama ndi ku bubwo munnange yingirawo waliwo kino ekinsoomoozezza nyamba jangu kubanga era atuyita mujje nno tuteese ffembi nga nze ng'ogenda mu maaso ge ng'oteesa ekifo ky'okuddaawo okweraliikirira n'okola otya ebyo byonna butaliimu ebyo byonna bwe butaliimu kati ono era nga tumaliriza negenda mu Bafiripi essuula 4 olunyiriri lw'13 tetuyinza byonna ebyo byonna tubyogera nti simanyi mbeere ku bubwe simanyi nkole ntya naye tetubisobola byonna okuggyako nga tusomyeko ku Bafiripi ono essuula 4 olunyiriri lw'13 nti nnyinziza byonna ku lw'oyo ampa amaanyi bw'anaaba takuwadde maanyi kitegeeza olina kumala kumwewa akuwa amaanyi agokera ebyo byakola ki byayagala kati kyenva nsaba bannaye tukyuke tumwewe tuyinze byonna naye ne bw'ofuba nga tomulina tosobola kubiyinza kubanga bizito wa kusomoozebwa mu nsi mwekuli oyinza okulowooza nti okola bulungi ng'ate okola bubi mwewe
mwoyo mutukuvu yamuterekera atulungamye mwewo mugambe Mukama wano mpereza mwoyo mutukuvu annungamye wano mpitewo nyinzizza byonna ku lw'oyo ampa amaanyi. Mukama abeere nammwe.